nenga katonda ye enteekateeka ze entuko yo yatuuse wano wenyini wootudde wookola ogenda kufiira wozikirira. So let's not put the blame to the government, to the driver, to anyone. We just need to first praise God nti katonda yakireese watu wali kijjanga katonda si yakoze eki si yakireese. Then ekirala, there is no way they can stop tours unless kibaba balina okukola nti balina okuteekawo terms and conditions. Nti nno mugenda ku tour, okay, muliridda wa tuva Kampala mugenda wa tugenda let's say tugenda Fort Portal, kale Fort Portal tugenda kulaba amabere ga nnyina mwiru nti okay emmotoka ebatwala, okay, inspect the car, okay, inspect the car, the driver, inspect the driver, make sure, because at the end of the day emmotoka eyo I don't know basi njogera kweri basi ya King David we natunuulidde first and foremost emipiira gyadetekire ekyo kituufu shegera muga badde terina mipiira. So okuvuga emmoroka okugijja e Kampala ogitwale Embale ogisse Embale ogitwale paka Kapchorwa anti gundi ove Embale ove Kampala you go up to Mbale, you go up to Kapchorwa, okay, kuba n'abaana abato like senior, I mean P4 P5 primary, you know, it doesn't make sense. Ogambye eki? Dabigoba nakomako ene bana lwaliro bagenda babuza nga muze mwambadde black abuzibu ki waliwo yakyayani kungubaga waliwo ali mulavu mu broken heart zene mu broken heart naye n'ekirala eggwanga lyafiiriddwa eggwanga miranga na biwobe na biwobe ani amenya omutima gwo ali ku side eri wali awali akatala moloke yakatala nga ndabawo VIP I know waliwo VIP maji kale mwafulumye mu bulaka bulaka tuli mu kungubaga mwafulumye abaana ba King David abaana awamu n'abasomesa awamu ne Moses Ali naye mugenzi nenga yabulidde wali yabulidde awo era awo kati ato enteekateeka ze zikyali otibagenda kumuteekayo leero newankubadde musiraamu kakati bijja kujja omukulufu nga bagenda okuteekayo gajja kutambula amawulire naye akuba kakati kye bakozeemu baba bamenye obuwangwa baba bavudde ku musingi gw'eddiini oshegedde newankubadde nti nno biki naye awo eddiini baba bakoze eki ate nga omusajja oyo adde musajja mukakativu nnyo musiraamu nnyo otuuke ajumani yonna nga teriyo wosanga kyaki bano balokole simanyi bali ku kyalo babuulira njiri biki otuuka mu tawuni ajumani tosobola kusangayo wadde n'omu ali ku kkubo bw'abuulira njiri naye kimanyi omusajja abadde ani opposite anti oli yabadde pulezidenti w'eyo sayidi abantu bali bamutegeera butegeezi anti bo bagamba afiira ku mulimu nga balugu kyova olaba ne ku kino ekisanja bateekawo mutabani we abantu ne bagamba waba talinafa ne wanaaba akyewalula bwewaluzi gwe twagala okuleka nga amaze kukola okuleka nga amaze kufa. So abalwaniridde nnyo abatereddewo embeera akoze ebintu bingi nnyo ajumani nagenda ajumani awo emyaka nga otambudde Uganda eno kati kana Uganda tiwaliwo sinaba kutuuka naye kimanyi mbona bannayuganda emabega nga ajumani ni kati otuukayo amakubo gonna ga korasi waliwo ekikubo ekiva ajumani okujja okujoininga we bayita atyak nga woyita awo muganda wange oyinza okumala essaawa ennungi nga 6 mu kkubo okuva ajumani otuuka atyak naye right now kaweredde amasomero agabazimbidde emizikiti agikoze abantu abateredde obu business so bafiiriddwa nnyo katugenda mu by elections kubanga ongambe mutabani we protocol naye nga era it is direct information mutabani we already yakola ki taata yabaddewo ekifaananyi naye nga omwana you're taking a decision, so it is just going to be a bypass.
kigenda kukyuka bwe kito. Ate kati naye nga tubabuuzaako abalayi ba experience Uganda mwebale tulaba mwebale kutwagala era nga lutandise bwe tutandikire mu mbeera ya nnaku nnyo twafiiriddwako omu ku basajja abadde ab'amaanyi Moses Ali ate awamu twafiiridde wiiki namba kufiirwa Miranga Nabiwoobe baasi zizuse baasi zigwa bane tetumanyi kituufu kyeki tetumanyi kikigenda mu maaso abantu bagamba bino ebintu birimu ebyobufuzi ne tugamba iyi gavumenti yagambye nti ate baasi zigwe so tetumanyi kikigenda mu maaso wabula buli omu waali yeesabire naye nga tusaba gavumenti eveeyo esitoopinga amasomero agagenda ku ttuwa gabiveeko kuba abaana basusse okufa baasi eri yagwa tuba yakagwa abataba ne bagenda kutuwa era endala neegwa tuba tukyali kunda ate endala baasi teziringa nnya ttaano n'abeekamuli baagudde ekiro kyajjo bwabadde bukya kuba n'adde kusima genda okulaba n'abeekamuli bagudde niŋaayi lwaki gavumenti esitoopinga abantu bano nti bannange okulabako amasomero erigenda okubeera nga ligenda kutuwa tugenda ddisiba tuteekewo amateeka amakakalu awo wenyewe njagala okukusalamu ku kirimu kyennyini kyewasabye minisita Muyingo yabadde wali eri ku ssomero lya King David Junior School wali Endejje awamu ne LC5 chairman Wakiso district omukulu Ian Kyeyune awamu ne MP we Wakiso omukyala ne bavaayo ne boogera ku nsonga yo naye era minisita yavuddewo alambise n'agamba amasomero essaawa zino bayimirizaamu okulambula naddala ebyo ebitundu byewala yavuddeyo ddi ku lunaku olwokuna lwennyini kati ate gye baasi eyagudde ekiro anti kati programu zaali zibaddewo ng'olwedde baasi zatambudde kubeera eyagwa nayo yagwa ekiro ekyo kyennyini lwe twaliwo ndooza nga baatambudde n'ekirala okitegedde kati tulina obuzibu obulajjooshi bwe mbadde njagala nange njogereko kubagala kati waliwo amasomero kati ng'ebbaasi eyagudde yeeyiganga badde bagenda ku field work part of education kati bagenda kikola kitya kubanga awo Joshi kiri part of the curriculum eno empya naddala kati eno curriculum empya eya education omwana okugenda okulaba ekintu akitegere asome Hot Springs Kaseese ng'azimanyi engeri gye zireactingamu n'ekibaawo si mboozi eno gye twasomanga ng'owulira buwulizi tomanyi na kintu tosobola kinnyonnyola tokikola ki tokirabangako right now batugamba kuba eno curriculum empya bagamba practical mungi nnyo okusinga theory si bwe kiri Joshi bakyusaamu practical mungi nnyo okusinga theory omuntu okutegeera ekintu kyakola kyovulaba basalawo abaana babatuma enkumbi babatuma enso niwone masomero ag'e Kampala oleeta olusu n'oleeta enkumbi n'oleeta kwegamba ekintu okiyige okitegeera enkumbi eno egenda kulima tulimawa era amasomero bagadivizing okufuna gye galima abaana bagende bo bennyini agendeko alabe bwe nnima wano ntemaki n'ensiga omanyi twasomanga nga batusomesa busomesa Joshi olima ekinnya n'osiga tomanyi na bwe balima tomanyi na bw'okitema naye kati basalawo ekintu bakibateekemu abaana basobole okukula ng'omuntu asobola okwetandikirawo project kuba kintu akimanyi naye kyatulemesanga omwana Joshi omwana yavanga okusoma nga tamanyi kulinnya kyalaani naye nga amaze yes naye nga tamanyi kyalaani kuba abadde takikola ne bw'asoma wali n'agenda n'alinnya ku kyalaanyi n'akitegeera kati mwebiri mu ssomero tebeetaaga genda mu zi institute mu ssomero lennyini mu masomero gonna weeri bw'omwana babateerawo ebyalaani ne buvaawo wano bugenda okusoma ku kyalaani kikola kiti empisa ono ekolo kino kirinnya nga practical akola ki akimanyi so kati mbadde ngezaako kwogera ku eno embeera eyebaddewo eyeeyiganga Kamuli abaana badde bagenda ku field work kuba bonna badde basinya 4 ekitegedde babaako kyebongerako ebigenda okujja ku moxes bagenda okukola ebibuuzo ebya UNEB final exams so naye nga tuli mu kunyolwa Miranga naki so Joshi badde olina ensonga eyo oyagala ogikoonako ekyo awo wennyini nange badde ngenda nti gavumenti yes abantu manyi buli kintu ekijja kyonna kyekuusa ku ki gavumenti abantu ne beerabira nti nno ne Katonda naye alina entuuko ze Katonda yagaba ate era yajjawo ekyokubeera nti n'abaana baagudde ku baasi zabadde enteekateeka za Katonda webali nnyo zabadde enteekateeka zaani kati newogamba muno mu stopping tours
Gokimanyi nti nno oyinza okugamba mbu nno sigenda kutambula kuva wano kugenda wali, nyinza okuba ntambula nga nsale ku emmotoka n'entomera, naye nga Katonda ye enteekateeka ze entuuko yo yatuuse wano wennyini wootudde wookola ogenda kufiira wozikirira. So let's not put the blame to the government, to the driver, to anyone. We just need to first praise God nti Katonda yakireese wati wali kijjanga Katonda si yakoze eki si yakireese. Then ekirala, there is no way they can stop tours unless kibaba balina okukola nti balina okuteekawo terms and conditions. Nti nno mugenda ku tour, okay, muliridda wa, tuva Kampala mugenda wa, tugenda let's say tugenda Fort Portal, kale Fort Portal tugenda kulaba amabere ga nnyina mwiru nti okay, emmotoka ebatwala, okay, inspect the car, okay, inspect the car, the driver, inspect the driver, make sure, because at the end of the day emmotoka eyo I don't know basi njogera kweri basi ya King David we natunuulidde first and foremost emipiira gyadetekire ekyo kituufu shegera emotoka badde terina mipiira. So okuvuga emmoroka okugijja e Kampala ogitwale Embaale, ogiyise Embaale ogitwale paka Kapchorwa, anti gundi ove Embaale ove Kampala, you go up to Mbale, you go up to Kapchorwa, okay, kuba n'abaana abato like senior, I mean P4, P5, primary, you know, it doesn't make sense. We've been in schools naffe tugenzeko naffe ne tukola ezo tours and all that. Ninga tosobola kujja mwana wano Kampala omutwale Kapchorwa, really. First and foremost soko bale distance eriwo. Omwana ennyini yagenda kutuuka eyo nga akooye. Oshegedde nga bimukoze eki bimutamye. Oshegera. So at the end of the day ebintu ebyo bijja bibeerawo be happening kubanga ne drive mwennyini afuna fatigue. Someone could slip off. Oshegera. Yes, olugendo luba luwanvu. So the advice I will give to schools, lwakwera nagambye era n'omwana wange badde bansabye sente za tour ne mbagamba wange mumuleka agwe, abazadde bonna bazikyusizza, nabagambye wange mumuleka agwe, ababadde basasudde zitwa ne bagamba bazize kuza school. Oshegedde. Reason being ntino eno incident yaguddewo yatiisizza nnyo abazadde. These are innocent souls, okay, they know nothing. So kati wabanga babadde balina kuteekawo measures ne bagamba nti banayo tuba tugenda ku tour, we don't go beyond these kilometers, because everywhere waliwo sceneries, everywhere wano Kampala waliwo scenery, okay. So let's say we don't go beyond 100 kilometers of Kampala. Oshegedde. How you're going to create time ne driver mwennyini omuwa obudde ne mmoloka yennyini inspect the cars, bibasi bikadde mubitaddemu abaana, oshegera tikirina mipiira, maybe ne service nga yaggwako okalakata bukalakasi olwokubanga okitaddemu nekikola nekyaka. And kyenawuliddeko nti nokoyo guy avuze emmotoka eyo for over 20 years. Ababaasa abo bavuga emmotoka emyaka ya King David. Unfortunately naye yakoze eki yafudde era yeyazekeddwa ngeri gyabadde omusiraamu. But let's not put the blame on the driver. Oshegedde kwana ye yakoze eki yafudde kwa kyo ye yabadde ayagala naye afe. So Katonda yakola ki, yagaba obanga oli believer ng'oli mukkiriza, Katonda yagaba era yakola ki, yajjawo. So kyannaku nnyo twanyoloddwa nnyo oba nti n'abaana abo bakoze ki, bavudde ku bazadde baabwe mu maaso. Batusaba Mukama Katonda abavumye asobole okubeera nti nno ate obulamu bukola ki, bugenda mu n'ekirala Josh drive oyo abadde avuze emyaka 2 naye abadde makanika. Nze kyensinga okumanya mu bulamu bwange, omuntu yenna nga makanika kiba kizibu kuba na mmotoka nga etegeerekeka waba yeesiga. Nedda ssebo Josh, olugendo lw'emmotoka eri walutegedde? Leka nkubulire, emmotoka eyo yasoose n'efa. Wulira, emmotoka eyo yasoose n'efa ne bakubira omukulembeze w'essomero ng'ali mu yiyajja ne bamugamba emmotoka ekoze eki,
abadde abagoberera mu yiye naye nga bo bakoze eki basimbudde driver n'afuluma ne tandiboyi we baba bamuyita tandiboyi ne batetenkanya emmotoka ndowooza nga bw'omanyi Joshua baba amanyi emmotoka yagamba akano tujja kukola ki kutuuka neddamu ogwokubiri kati ki ekyaviiriddeko emmotoka eyo okugwa anti ngenda kujjira okutuuka ku mmotoka we bakubidde director n'agamba mumanyi sigenda gendera mu mmotoka yange kansange bbaasi ntule mu bbaasi y'abaana bange era kwe kuyingira bbaasi n'agenda n'abaki naye bwe yabadde avaayo omukazi yaganye emmotoka eyo Joshua gamba omukulu MP oyo bamwita Serukenya ye MP Makindi Ssaabagabo yagambye yatuse ku siini jjukira yaleese abalwadde okubajja e Kapcholo n'abali obubi n'emirambo egimu ambulance yazitutteyo era bamukkiriza kuba yamala kusaba lukusa gavumenti okukkiriza tomala gayingira mu kintu ne bamukkiriza era n'olunaku lwajjo lwe twabadde ew'omukulu omugenzi director yawadde speech n'agamba ayolekera Kapcholo ayolekera Mbale kukima bakoze eki basigaddeyo n'atugamba emmotoka driver kale nze kati kiri gye kyogeddeko gavumenti etekewo terms and conditions omuntu oyo mu inspecting emala okumanya wali ogenze e Kapcholo wakavugayo emirundi emeka Joshua ziri enguudo za nsozi emmotoka yeekanze ejjinja kati oyo gwe mulundi gwo gwasoose okugendayo yeekanze ejjinja olwedde mbu naayisa emmotoka ya World Blood Bank mugiisa ng'ate eno side era bagamba kyeyakoze okuba ngambye senior driver myaka ameka 2 ng'avuga emmotoka yagikubye ku side ye eno abagikuba kuba bagamba singa temuli mulamu lwabadde lukonko side eno ewali abandi lwabadde lukonko side ye ng'esobola okuba eno kujjinja ku pavement kati kyeyakoze ekyo kyo nyini awo wenyini n'abavuga amamotoka it's not just be because tumanyi okuvuga oshegedde because gwemanyi okuvuga bakutadde ku lugendo tolumanyi tovuga nko kilometers zisukka 2 gwe bakutadde ku kkubo amakubo ago Kapcholo ekkubo lyonna lya chorus naye ki ate Joshua alabye ekkoona liri sharp bannange amakoona gali stiff so olina okubanga omanyi enguudo ezo oshegeera paka kati nze kati ngaza atambuddeko tosobola kuŋŋamba nti kati nvuge emmotoka eyo nve wano ŋŋende lemise ŋŋende ebundi bujo okay bundi bujo amakoona gali bwe gati chorus naye otambula bwoti otambulira mu speed kiziro oshegeera so mulimu abantu abamu abagetinga excited bagenda ogenda Kapcholo togendangayo nogamba nsobola okuvugawo ekkubo tolimanyi era emmotoka ya Blood Bank kuba be babayambye ye first aid yasoose babagamba abasajja abo tebabadde na gloves naye nga tebalina kyakola obwana buto balaba bambi ennaku y'obuzadde nga babukwata bukwasi bakutte mu musaayi naye nga mu kuyisa emmotoka emmotoka ya Blood Bank yakitegereddewo baasi egenda kubanga egenda kufuna erina okubanga yabadde ku speed yabadde adduka nnyo era bagamba yabadde adduka nnyo kubanga baasi yabadde ekomawo nga batuuse Kapcholo bakomawo basule embaale trip yadde ya nnaku 3 basule mu Mbale balambule Mbale bagere Mount Elgon biki ebyo n'ebiri mu Mbale naye nga babookinze accommodation gye balina okusula mu Mbale era badde bali mu kudda basule Mbale bavuddeyo bulungi bamaze okulaba ebibala bye Kapcholo yagudde bakomawo nga bakomawo naye kyenjagala n'ekirala Josh kyekiri kyogambe gavumenti etekewo terms and conditions kyekiri bavugisa baasi ekiro obudde obwo bwekiro Josh obudde bwekiro buzibu nnyo naddala ng'omuntu tomanyi kkubo nowebera kusala eno omuntu n'akuwa emmotoka n'ovuga naye ng'ekkubo tolimanyi tugeze nga si kkole nga tolimanyi nti baali waliwo hampo oba waliwo ekinyo okimanyi nti era okola accident nekino Josh kyewayogeddeko gavumenti etekewo conditions and terms kakati nga bafollowinga ekintu kino baasi eno egenda genda Josh baasi erina kubayo abantu bameka eya bulijjo eno si bantu 64 something double decker yeyingira mu 8 mu plus n'ekikumi
basi ngerimu abaana 10+ kiba kitegeeza already eyo excess. Okitegedde obutagoberera teina mupiira etisa abantu 10+ abaana kiba kitegeeza ate kale namba bwe yandibadde funa accident ng'erina enamba eya bulijjo bandibaddeko batono nga bali mu 60 bwereze kubanga bagamba director yafudde akutta omwana we bw'ati niyo omwana mulamu talina kyeyabadde era abadde beebuuza abali eyo nga bagamba awo tubadde tukyagamba embeera eriwo asha embeera si nnungi abantu badde beebuuza mbu basi zagenda mmeka basi zagenda 2 ne drone mmeka zasimba olunaku olwo luba lwakuna Joshi mpozi no ffe tukkiriza lukedde zasimbula bukya ku lunaku ki olwokusatu kumakya nga lugenze mu lwokuna kati nduyite lwakuna lwennyini zasimbula zikya olwokusatu lwennyini nga lugenze mu lwokuna kati ate ennaku zitutawaanya olunaku luba lukedde olwokusatu ku ssaawa 10 ez'ekiro zigenda mu 11 wano kasazubira saawa musana kale luba lwakuna naye nga waliwo eyankaya nnyo principal tukkiriza lukedde nnyo omusana gwaka ati era president Museveni waliwo yabagamba kino olunaku lukya tubala olunaku lukedde ly'essaawa emu ng'omusana gwasi yabagamba mwenyini yabagamba nti ebyo mubala bya kijega mu Bulaaya ambadde njogera ono omukulu MP oyo Serukenya yawadde speech eggulo n'agamba abantu waddeeyo mbu wa false information n'agamba mbu abantu bagamba abaana 5 abaana 6 mbu abaana bafa abaana 24 kuba ye musawo era yatuuse ku baafa n'abalwadde abakyaliyo n'agamba abakafa bali abaana 24 confirmed abalala bali mu ICU abalala bakutuka emikono abalala bakutuka amagulu naye gye bali baki balamu era n'agamba abazadde bonna abalina abaana abalwadde bagenda kufuba okulaba nga babatuusa wa e Kampala abakyali eri basobola okuba nga bajjanjabibwa wa wano e Kampala era nga mu accident eyo mwafiiramu abasomesa 4 abasomesa 4 director abawakutaano ow'essomero kyannumi nnyo ekya director nange Josh kubanga Joshi twagendanga okulamba naye saako director affe n'atula mu motoka yaffe twagendanga ne Doosi simanyi oba headmaster baatulangamu ebiseera ebisinga but nzera still I go back to Katonda gwe bwotenda naye nga baagala wavuze emmotoka n'ova e Kampala ng'oli mu mmotoka yo nebagamba emmotoka efudde baasi yes nga ye nga nannyini yabaddemu n'omutima gw'obuzadde okulumirwa n'omukyala naggaana how can I live abaana b'abazadde bange okutambula bokka and then so we had to along the way n'aleka emmotoka ye nadda mu baasi awo wona nga Katonda amugamba gwendo kati okola ki ogenda okitegeera ekitegeeza tukkirize Katonda nze ndi musajja musiraamu nebukeera enkya nenfiira wano eno era entuko zange zakoze ki zatuuse walama otya ssebo ng'oyitabe agambye eki n'ava tabanga byayo Joshi kubanga director wetwogerera mugenzi newa namwandu ng'akyali gumite negwe namwandu bannange bakuba tuli mu mbeera ya nnaku Joshi naye namwandu gumite mbadde muteesa mutya obugenzi okkerera olunaku olwaleero nga waliyo emmisa waliyo okusaba kubadde mu maka ge okusaba kuba gwe kati manyi lwaki yakulumye soko mpeeso nga lwaki yakulumye abadde yalidde abiridde how about these innocent souls Joshi omusajja yannumye ate omusajja omanyi omutima gwe yalaze Joshi
kubeera ng'ate yalumiriddwa abaana n'agamba kambe mu mmotoka yange ngende mu y'abaana. Joshi nyine ensonga awo gye ngenda okuleeta nkimanyi ogenda kuyomba nengenda gikuleetera nga tetunavaayo nnyo eyo abagenda okuziika olwaleero kubadde kusaba mu maka ge wennyini wali eri abadde yakamalawo emyezi 3 mu maka matiribo naago oluusi ge g'ekirooto kye yatuuseewo kalina enyirira bulungi nnyo maka gali walungi nabanga yavudde mulamuzi kwaddeyo okusaba leero era nga bagenda mwolekeza leero ssaawa ndoza zibadde nga 10 basimbula okwolekera ku kyalo kye bayita Kikondeere Bukomansimbi wagenda okuziikibwa ku bijja by'abajjajjaabe naye ku bijja by'abajjajjaabe naye Josh waliwo propaganda eyatambudde eggulo nanyiize nnyo era nyinadde nyina we nabadde nga nkoze tumaliriza omukulu Lumbuye oyo omusiru oyo ekyo ekisajja ekitategeera ekyo kyavuddeyo ne kiteekawo tekitegeera Lumbuye ategeera kati Josh okujjako Abannayuganda okumira Abannayuganda backward n'okubakumira kyagambye mbu gavumenti mbu gavumenti yaleesewo diversion waliwo omunene agenda okugula essomero eryo netta omusajja kati nempulidanga netta omusajja ki netta director kati Lumbuye ekisooka totegeera oli musiru tolina magezi tolina matu ogwo omutwe gwakugejja gukulinga eboxi tolina kyotugamba wawaŋŋanguka toyina wadde na beekuumira mu kola ne bateeka Abannayuganda emabega they just backward kamuweemu ogwo omutwe gukulinga baasi eri eyatudde abaana ebintu byogenda oyogera toyina matu ekitwe kyonna kiri bofulo toyina magezi wawaŋŋanguka tosobola kudda Uganda ne woba ofa otya mbwa ggwe otegeera okubeera nga totegeera tolina magezi kati diversion kyawo gavumenti kyeyaleesewo abantu nga bafiiriddwa obulamu bwabwe neba omusajja oyo tate nezi kyobalaba abantu abaali bagoberera oyo omusajja bonna tebalina bwongo kati nabadde nkoze live omwana najja nga abyogera Lumbuye kakati Prince Nteesa olaba waliwo diversion namugambye va kuno ku manyoko olinga genda ewa nnyoko always era abantu abatategeera ababuyabuya abatumbatumba abawutuutu era namubuuziza osinziddewa nangamba alika muliyiganga nengamba kakati bonaabonera eyo tojja kuvaayo kujja kati Lumbuye era kyalina kyagamba ggwanga kati Lumbuye atugamba eki ekisooka omutwe yina gumulinga baasi forward ashanava tuddeyo forward kya Lumbuye kirina kutanka okugola awo diversion ya gavumenti evaawo tosobola kuŋŋamba mbu n'abantu bafiiriddwa obulamu bwabwe mbu diversion waliwo munene ayagala okugula essomero kibaba tebitegeera kati essomero digula kyogamba nti no eyo King David yeyamaanyi ennyo masomero gonna addidde abantu alina bimonde bye yatuumira mu naye nga nze kyemmanyi omuntu alidde ku kitabo ng'agenze ku ssomero ng'otegeera osooka n'obwongo obutegeera era alina ebindaazi bye n'ebina ebitwe egiringa ensujju bitudde omubye ebirina obwongo obwo okuba nga balowooleza mabega buli mugenda mu maaso bo bali mabega saasira abantu abagoberera Lumbuye kubanga Lumbuye amagezi tulina.